kakati ate golemedde mu mpuku gy'okungubagira. You're still hidden in the cave where you are mourning. Ate olina emitawaana mingi. And you have so many troubles. Olina b'otaasonyiwa. There are people you fail to forgive. Buli lw'obalowooza n'otulika n'okaaba. Whenever you think about them, you burst into tears. Taata w'abaana yakulekawo. The father of your children left you. Nange nkusaasira. I'm pitying you. Nkyowulira. I feel what you're feeling. Wadde sibeerangako mukazi. Even though I've never been a woman. Yakulekawo emyaka naye maama nga nagyo mingi bulala. They left you by so many years, but there are so many. Emyaka 10. 10 of them. Taata w'abaana yakulekawo gw'okyakaabira. The father of your children left you and you're still mourning him. Taata w'abaana. The father of your children. Ekibuga kino nga kijjudde bataata b'abaana abazibu. This city is filled of so many fathers of children who are so hard. Edda baabanga basiraamu bokka bataata b'abaana abalekawo abaana. They used to be only Muslims who could abandon their kids. Kati mulimu n'abasumba. But even pastors. Kakati gw'ogenda kungubaga paka ddi? Now how long are you going to lament and mourn? Why? Bwe bakubuuza lwaki tokola? So why aren't you working? Ate kati musumba ngenda kukola nga nkola biki? Pastor, what am I going to work? What am I going to do? Kati capital mba mmajjawo. Where am I going to get the capital from? Yandekera wano abaana bana. He left me with 4 kids. Mbonaabona nabo. I'm suffering with Tetulina them. kyakulya. We don't have food. Ab'ennyumba nabo kubanja ennyumba. Taata ne bakubuuza taata abaana yagenda They ask ddi? you, when did the father of your children go? Yagenda ngaawo. Ono si 2021. This is 2021. Yagenda 2011. We went 2011. Kati 2011. Now 2011. Obwongo bwo tebukolanga. Your mind has never clicked and worked. Obwongo tebukolanga. Your mind has never functioned. Tebuddanga era tokkiriza nti yagenda. And you've not accepted that he left. 2011 era tokkiriza nti oyo yagenda. 2021, you don't believe he left. Obwongo tebuddangayo kukola. Your mind has never worked. Kaakati kambuuze. Now let me ask you. Singa yafa bufi waligenze nga n'osulanga naye mu ntaana. Had he died, would you have gone and slept with him in the tomb and the grave? Kuba abantu bafa. Because people die. Abamu bafiira ku nsi ne basigala nga batambula. Others, they died on earth and they still Lwaki walking. n'ekyo ekikwangala lwaki tokifuula ng'ekyafa? Even that one, that loss, why don't you turn it to somebody as a loss or somebody who died? Kifule ng'ekyafa. Turn it to somebody that died. Oba kyetaagisa mubika muteeke ku CBS yeewulire ng'omubika. If you need to advertise that they died, take an announcement on radio that he died. Ebyo ebikwangala modola eyo ofuna ssente zo n'oziteeka ku CBS n'omubika ebirango nga 8. Such a type, you get an announcement and you advertise or announce that they died like 8 times. Bagane omukyala Jessica Nalumansi Mrs. Jessica Nalumansi kalika taata w'abaana be is announcing the death of the mwami Alamanzaani Bwanika Alamanzaani Bwanika, yafa ne bamuzike wannakyeyombekedde. who died and was buried at the. Oyo naye akulemesa kulya mmere yo. Can even that one cause you not to eat food? Yuza ejjembe ly'amafuta ogenda osuubula ebyennyanja mu linnya lya Yesu. Listen, fill your horn with the oil and go and do business in fish. Yuza ejjembe ly'amafuta ogenda osuubula emivumbo ogitunde. Fill your horn with anointing and go and begin to sell clothes. Yuza ejjembe ly'amafuta osuubule kasooli okuba obuwunga obutunde ofune sente zo. Fill your horn with anointing and go and get maize and millet in the name of Jesus. Ozimbe n'ekalinaayo mu linnya lya And Yesu. even build your flat in the name of Jesus. Nambye ozimbe n'ekalinaayo mu linnya lya Yesu. Said even build your flat in the name of Jesus. Bwe liba lyagadde gye liri kusanga mu kalina nga liza okulaba ku baana. If he wants, he'll find you in your house when you're going to look at your kids. Ne ku graduation. Even on graduation. Tutera balaba ku graduation nga baswala. We normally see them getting ashamed on graduation ceremonies. Ate graduation zirumya. But those graduations can even cause them to be hurt. Ate abakazi bajooga. And those women can really despise and underlook you. Omwana akimanyi yamuweerera yekka yekka. She knows she's aware she educated the child alone. Naye talema kusaasira n'akuyita ojja obeerewo ng'ekizengerezengere. Then she pities you and calls you, just come and attend function as the father of the child. Ate naawe n'otafunamu kamagezi naawe n'ojja omwana andi omwana agenda graduatinga. And you even fail to get some understanding, even the child. Gw'otaateekamu yadde ekikumi. The one you never educated, even a coin. Ogenda okuswala. You're going to be ashamed. Bagenda kukuba ebifaananyi bakuteeke ku Facebook ng'olinga ddole. They are going to take shots of you and going to be like a doll on Facebook. Ate abaana balumya. But even those children can call you to be hurt. Abaana. The children. Omwana yaweererwa omukazi alumya. The children who was educated by the mother alone can hurt you. Olukwata kazinda lwati. When she gets a microphone. Andi gwe sempala otudde walinga ddole. You're the father, you're there as a doll. Natandika. She begins. Bannayine bazza Mukama.
I thank God. bane njagala okwebaza maama I wange want to oyo thank my bane mother. maama yambeererawo She was there for me. maama webala okumbeererawo banna Mommy, thank you for being there for maama me. yambeererawo Mommy was there for me. nga gwe oli wali omwenyereketa bumwenyereke When sooti you're just there like a doll, olinga ekikere ekisajja you're like a male frog or toad. abantu ne batuka okubuuza abali ku mukolo ne babuuza And people begin to ask, taata omwana nga yabadde asinga kwogera ku maama we taata w'omwana teyabaddewo she overspoke about the mother. Wasn't the father present? nti lyabaddewo liri eryabadde lyambadde ekooti emyufu The other one in the red coat was the father. oba olina bulaza gw'olinanye mugambe tokkirizanga okuswala okutuuka ku ekyo weerera abaana If you're close to a brother, don't tell them, don't allow to be ashamed to that extent. Educate your children. tokkirizanga okuswala okutuuka ku ekyo weerera abaana Don't allow to be ashamed to that extent. Educate your children. ebyenjawukana zammwe ne mukyala wammwe tebiteekwa ku affectinganga baana Your differences between you and the mother shouldn't affect the children. abaana bo basomese kubanga ojja kuswala nnyo Educate the children, you'll be so ashamed. abaana ne batuuka n'okubuuza ku lumbeero ng'oli mu kofi ne bagamba ino oyafudde yaani They come to the extent of asking when you're on your funeral and you're dead, they ask, who is it that died? mami who died Ne mama, ani oyo eyafudde oyo? who is in the coffin Ani oyo yali mu ssanduuko oyo? your father Mu kitaawo. which father Taata waabwe? but we thought our father is dead Twalowooza nti yafa dda. no abadde akyali mulamu naye abadde alina malaaya yamuwase yenna akulabye He had a concubine, was still alive, but there was... kampulira omutanga ndi fire Say fire! siwulirega ndi fire Fire! naye gwe nkuwadde amagezi nga maliriza But I've advised you as I'm winding up. obulamu buno This life, toddira kulemwako kukusiba ku muntu yenna don't take your failure and blame it on anybody. toddira kulemwako Don't get your failure. teweekwata ku muntu yenna kulemwa Don't holding on anybody to fail. oli bw'abanga afuuse ezzike If somebody has become a afuuse chimpanzee, ekijinji has become a stumbling block, mugambe dde ennyuma wange oli nkonge gye ndi setaani tell him, get behind me, Satan, you're a stumbling block to me. obulamu butambuze nga bugenda mu maaso And move progressing, going forward. juza ejjembe lyo Fill your oil juza on. ejjembe lyo beera ne pulaani empya Have a new plan. kola ebigenda Do things that go on. lowooza bulungi Think straight. pulaani nga bulungi Plan better. tolemu abalala nga balemwa Don't fail when others are failing. tula wansi Sit down. kebera obunafu bw'obaddewa Check where your weakness was. obunafu buteeka ebbali Put it aside. ebikulemesa biteeka ebbali Put your hindrances aside. ebikufudde ow'amaanyi biremereko Seek on those that have made you strong. ebikufudde ow'amaanyi biremereko Seek on those things that have made you stronger. byekwateko Cling on to them. weesale ne ku mikwano egitagasa Cut yourself from unnecessary friends. ekyo nkiddamu emirundi ena I'm saying it 4 times. ekyo nkiddamu ena mmale I'm saying it 4 times. weesale ne ku mikwano egitagasa Cut yourself loose from those enemies that don't friends that don't help you. wejje mu bi whatsapp gurupu byolaba ebitakuyamba Take yourself from those unnecessary WhatsApp groups that don't help you. ebimu bw'obeera nga nze nga tosazeewo okwekiziitinga oyigine walinga bigine walinge baweereza naye obudde obusoma toba nabwo If you are like me, when you don't have time to read their stuff, you just ignore them. naye gwe oli mu whatsapp gurupu 18 But you're in 18 WhatsApp groups. 18 whatsapp gurupu 18 ate zonna olina ozaanukula And you have to respond to each and every group. ne baweereza gasi yayina noba nga olina omwatendinga They send every trash and you have to respond. tolina byakkola oli aido nnyo bw'otyo Are you so idle? You're so idle to an extent. emikwano egimu egy'abantu abatagasa gyesaleko Cut yourself loose from those friends that don't help you. era mwemu ku resolution z'oba okola omwaka guno And one of the resolutions I'm giving you this year, baako abantu boolabula warn some people mugambe kati gwe and tell them you, neegendereza nnyo omwaka guno nandikusalayo be very careful with me, I might cut you off. bwe kiba nga buli lwojja gye ndi oleeta lugambo lwokka If it is that every time you come to me you're gossiping, njagala ondeetereyo ku ideas ez'amagezi I want you to give me reasonable ideas. njagala bwe tunyumyonyumiza bakola ssente bazikola I batya want you to tell, when we're talking, tell me how to make money. emmotoka bazisuubulawa Where do they buy the cars from? polo tezigula mmeka How much the plots cost? nditira ku bintu eby'amagezi Tell me some reasonable stuff. mukama bampeera omukisa May God bless you.